nzikiriza endala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, amanya n'eddoboozi yenze omumbejja wa Yesu NKSM. Natera nebaza omwoyo omutukuvu annaza olwaleero okuyimirira ku maaso gammwe. Siromanyi sira obuyinza okwogerako ebigambo ebirungi gye muli. Siromanyi sira obuyinza leero lwekisangulumiza erinnya lye. Haleluya. Ennaku olwaleero nsookera ddala okwebaza eri abo bonna abasubscribinze ku YouTube channel yange ne balayikinga ne bakomentinga. Yes, neyanzisa nnyo n'obwewembeefu. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala. N'abo ababadde balaba obulabi naye nga tebannabasubscribinga, mbasaba n'obwewembeefu subscribinga. Omupya yenna subscribe. Kamesejja ako kowulidde olwaleero kalungi, kagenda kujjamu byonna bye badde alina. Then n'ekirala ogenda funanga buli lunaku nteekayo vidiyo yaffe ey'olunaku, buli lunaku. So tosubwanga omukisa ogukoze, tosubwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbagala nnyo naye nga Yesu yasinga otwagala ekyenkani. Haleluya. Olunaku olwaleero, yes, ngenda kwogerako ku kigambo ekigamba nti tunoonya Mukama abooluganda. Olwaleero tukola endagaano ne Mukama nti tugenda munoonya, tugenda beera mu kisa kye, tugenda tambulira ku ye. Buli we tunanoonya Mukama, Mukama buli kye twetaaga tugenda kifuna. Buli we tunawaayo emmeeme yaffe gy'ali, agenda tukyusa byonna ebyo ebibadde bitufugiramu, agenda tukyusa byonna ebyo ebibadde bitulemesa okumulaba. Agenda kwogerako naffe. Katonda owaffe ayogera. Katonda ayogera. Ayogerera mu ngeri nnyingi, ayogerera mu Bayibuli mwena mwennyini, ayogerera mu birooto, mu kwolesebwa. N'ozibiriza buzibirizibwa oti Mukama n'ayogera naawe, naye tasobola kwogera naawe ng'oli naaganaaga, kigere kimu kigenda, kigere kimu kigenda sobola. So olunaku olwaleero tugenda tambulirako mu kitabo kyaffe, bitabo bibiri naye omulamu omukulu guli ludda wa? Mu kyamateeka olwokubiri. Haleluya. Essuula ya 15 olunya lwe 12 lugamba lutya? Lugamba naye ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Haleluya. Ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna. Haleluya. Naffe olwaleero tuyingire mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaffe. Tuyingire mu ndagaano eyo tumunoonye. Mukama Katonda agenda tukolera ekyo kye twetaaga. Bwe tunaamunoonya ne tumutuula ku lusegere, omwana ali okumpi, abaganda bagamba oba abeera ne maama yaddizibwa, bakiri awo oluganda luli awo, naye abeera okumpi omwana ali okumpi ne nnyina amutuula okumpi, oba omuzadde yenna agenda okulaba ng'amuddizaayo. Naye kankuddizeeyo kaaka ogira oli ako okiwulira. Naffe tunaabeera ku lusegere lwa ddadi waffe, agenda tuddiza ebyo byonna bye tubadde twalirirwa, byadde byagaana. Haleluya. Ekitabo kyaffe ekyokubiri kiri mu Zabbuli 2 olunyiriri olw'omusanvu. Lugamba lutya? Abalala beesiga amagaali n'abalala ne beesiga embalaasi, naye ffe tunaanoonyanga Mukama, tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Haleluya. Zabbuli 2 olunyiriri olw'omusanvu. Nti abalala beesiga amagaali n'abalala ne beesiga embalaasi, naye ffe tunaanoonyanga tunaayogeranga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Muganda wange olwaleero ebigambo byaffe tubeere nga twatula linnya lya Mukama, twatulenga erinnya lye mu buli mbeera gy'oba oyitamu. Mugambe Mukama, wano mpitawo naye ekisa kyo kimale mu buli kye tukola. Muganda wange bw'onoonoonya Mukama, oyagala Mukama ayogere naawe mu nsonga ezimu, naye tomuwanga budde, tomuwanga mutima gwo. Mutima gwo gulimu kino, gulimu kiri,
gulimu kino. Muganda wange nze naawe bwe tunanoonya Mukama ne tumukoowoola tusobola okuyimirira ku lw'eggwanga lyaffe. Nze naawe bwe tunanoonya Mukama tusobola oyimirira ku lw'omukyalo oyo ali mu mbeera eyo etasoboka, ali mu kkomera, ali so we tuneegatta wamu ne tunoonya Mukama. Tetweganya baganda bange, tokoowa kuwuliriza vidiyo zino, tokoowa, teweeganya. Mwe muli ekigambo kyo, mwe muli okusumulula kwo. Nze nange kennyini ntuulaawo ne nziwuliriza kuba ebiseera ebisinga twogera naye nga si gwabaayo era n'owuliriza n'ogamba bannange bino byavudde mu nze. Haleluya. Naye baganda bange tutuule tunoonye Mukama. Yagamba abaliba ababiri abasatu ndiba mu masekkati gaabwe. Naye kati mmwe mulowooza tuli bameka? Gwawulidde ekigambo kino, gwawulidde essaawa eno ekigambo kino, olowooza bameka abakiwulidde? Kitegeeza tuli bangi. Totunuulirawo mu kifo wootudde olowooze nti oli wekka. Nedda, tuli bangi. Tunoonye Mukama Katonda waffe atandika okwogera naffe nga bwe yayogeranga ne bajjajjaffe Ibulayimu, n'ayogeranga ne Isaaka. Buli omu yamukowoolanga n'ayogera naye. Yoyo Katonda ow'olubereberye ye Katonda waffe kati. Baganda bange bwe tubadde tusuuliddeyo ennanga, bwe tubadde tutunuulidde eri ebbali, abamu okusiiba tetukyasobola, abamu okusaba tetukyasobola. Lwaki? Mukama twamusuula, yavaawo mu kifo we yali yatuula. Kati kyekiseera tuddamu tumunoonye. Obutakoowa nga ne bwe kiba kinga kigenda kujjako Katonda wo tokiganya. Yagamba ne bwe guba mukono nga gugenda kutwala mu kuzikiriza gutemeko. So tuteeketeeke emmeeme zaffe, emitima gyaffe gimwetaaga olwaleero. Titukunoonya, emitima gyaffe gikwetaaga. Taata tukunoonya, Yesu tuli mu maaso go. Yesu wange tukunoonya, Kabaka wa k'emitima gikwetaaga. Yesu tukunoonya, Yesu tuli mu maaso go. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Taata tujja mu maaso go mukwano gwange nga nyimusa omukyalo oyo, nyimusa omwami oyo, nyimusa omwana oyo, nyimusa eggwanga lyaffe, nyimusa buli so kino Mukama Taata nga muleeta mu maaso go Mukama Kabaka w'abakabaka. Tusooka okujja mu maaso go nga tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe, tukwebaza ku lw'amagenda gaffe n'amadda gaffe, tukwebaza bwatuzuukusa tuw'omukka ogutasasulwa Mukama. Weebale omusumba omulungi, gwasumba endiga ze ezitaliiko alabirira, gwasumba endiga ezo ezisuuliddwawo abaana b'abantu. Taata gwe n'ojja n'otusumba bujja, n'ojja n'otuyimusa bujja. Taata weeyale, tukwebaza. Weebale ku lw'ezzadde ly'otuwa, weebale ku lw'abo Mukama Taata abatannafuna zadde b'ogenda okuwa ezzadde, weebale ku lw'abo ababadde abalwadde b'ogenda okuwonya, weebale ku baabo Mukama Taata ababadde baweddemu essuubi b'ogenda okuwa essuubi. Muganda wange genda amaaso nga weebaza Mukama nti weebale Mukama Katonda omulamu, weebale gwaddesewo n'ompa chansi nate, weebale gwe Katonda w'abalina omubiri bonna okubanga nange oli Katonda wange. Nze ani akyagamba nti Yesu ye Mukama? Nze ani akyali omulamu nga nzisa? Nze ani ayogera nti Yesu jangu nyambe? Nze ani awulidde ekigambo kyo? Taata tukwebaza omulungi wange, weebale ku lw'ekigambo kyo Mukama ekivudde mu ky'amateeka olw'okubiri 15 olunyiriri olw'ekumi Mukama ogambye tukunoonye, tunoonye Katonda w'abajjajjaffe ab'okulubereberye. Naffe olwaleero Mukama Taata ekigambo kyo leka kitukolemu omulimu, leka kitukolemu omulimu Mukama Kabaka w'abakabaka eri buli so kino omwagukoowoola. Taata wetubadde twanafu, wetubadde tugweddemu amaanyi Mukama Taata gw'oba ofuga. Ayi Katonda wange tujja amaaso go nga tetusaanidde, tuli boonoonye Mukama, tuli bakyafu nnyo, tuli batuwunye ekifuntu Mukama, tuli busiringanye Mukama, naye tukomyewo gy'oli. Gwayimusa abaagwa, gwasitula ababadde basebengedde. Katonda wange omulungi, tukukoowoola Katonda
omulamu akaseera kano mukama kabaka wabakabaka mu budde buno mukama taata bwe tukoowolera omukyalo oyo wagenda okuwulirira ebigambo bino omukyalo oyo wagenda okukoowolera omwami oyo wagenda okuyitira mukama omwami oyo wagenda owulirira ebigambo bino mukama taata tukuyita otuule wamu wakasekkati gaffe watugamba abaliba ababiri abasatu tuli bamasekkati gaffe taata ffe tuli bufukunya mukama taata tuli bangi nnyo kitange watugamba tukuyita onotuyitaba mu kaseera kano mukama tukomyewo gy'oli emmeme zaffe tubadde twaziwa ebintu by'ensi ng'ensi ebitumazeemu mukama taata naye ate nga watugamba tulooke tunoonya obwakabaka bwa katonda ebirala biritwongezebwako kyova olaba tukowoola omwoyo omutukuvu kitaffe omwana ojje mukwano gwange otusaasire we tubadde tutambula abakabaka omulungi nga tukomyewo gy'oli mukwano gwange otusaasire we tubadde tutambula obubi obadde waseseetuka mufe mukwano gwange saasira kabaka wabakabaka saasira omusumba omulungi tulabanga mukama taata okyamateeka mukama taata olwokubiri ogambye nti nesula ya 15 olunyiriri olw12 otugambye mukama taata nti nokubereberye abantu abayoonya mukama taata kabaka wabakabaka tulekewo ebyaffe byonna mukama taata tunoonye gwe mukama taata tunoonye mukama katonda waffe mukama taata kabaka wabakabaka katonda wabajjajjaffe Ibrahimu Isaaka ne Yakobo gwe tunoonye olwaleero katonda omulamu twetaaga gwe taata we tubadde tutambulira mu kibi we tubadde tugulumidde mufe saasira mukwano gwange saasira kabaka wabakabaka saasira omusumba omulungi ekibi ekibadde mufe mukama olwaleero tukomyewo ng'abaana ab'endimu mukama taata abalala beesiga amagaali abalala beesiga embalansi naye tebalina kyebafuna naye ffe twesiga erinnya lye mukama katonda waffe ye gwe katonda asobola mukwano gwange okutujja yeeyo gye twateekebwa gye twazikirira mukama taata netubanga tetusobola nakusaba netubanga tetusobola yimirira mu kisakyo netubanga tetukyasobola kuyita netubanga tetugwanidde mukama naye olwaleero kitange tukomyewo gy'oli mukama tukomyewo twesiga gwe we tubadde twesigira amagaali saasira mukwano gwange saasira kabiite wange saasira omusumba omulungi tubadde twesiga ebintu tubadde twesiga ebyensi naye olwaleero tukomyewo mukama taata twagala gwe katonda omulamu twagala gwe kabaka wabakabaka twagala gwe omusumba omulungi yegwe yaliwo era alibeerawo taata yegwe ow'olubereberye lwalwo yegwe gwe tuyita katonda ekigambo kyo kibaweewaawo taata kitegeeza tubadde tulina we tusesetuse nga tetukyasobola kulaba mukama nga n'okusiiba kwanafu mukama nga n'okusinza obusinza tetukyasobola nga n'okutendereza tetusobola nga ne bwatugamba nti mugendeko mu maaso essaawa waddemu muleme okukemebwa mukama nga tekikyasoboka mukama nga ffe tukemebwa enkya n'eggulo tukemebwa naye gwe katonda omulamu tukomyewo gy'oli taata ye gwe katonda ow'amaanyi atalemererwa mbeera wonna we tubadde tukemebwa wonna we tubadde tuzikirira olwaleero tusaasire abaka wabakabaka tusaasire omusumba omulungi saasira yamba totulekanga bwotusanze ku yensi yaffe saasira ku lw'abakama baffe saasira ku lw'ezzadde lyetuzaala saasira ku lw'abaami saasira ku lw'abakyala saasira ku lw'omuvubuka oyo akuyita saasira ku lwasingo saasira ku lw'ekibi ekibadde kifuga mukama olwaleero tunaaze n'omusaayi mukama ku lw'oyo omulwadde mukama ng'ebirowoozo bye byakyuka nga takyasobola kulowooza ku bulungi bwo mukama nti ekirwadde kimutabudde mukama saasira wonya mukama obwakabaka bwobufuge wetubadde tufugibwa omubi wetubadde tufugibwa endowooza yaffe oli katonda w'ebiro n'ebiseera oli katonda w'amaanyi oli katonda w'amawanga oli katonda w'ensozi leka tukuleka ofuge mukama mu buli kyaffe fuga taata mu baana baffe fuga taata mu mirimu gyaffe fuga taata mu batalina mirimu fuga olwanisa omubisitaani ebigezo byabadde atuyisaamu olwaleero mukama taata tukomyewo gy'oli omununuzi waffe oli mulamu tosobola kutuleka kutuzikirira tosobola tuleka kuzikirira yensonga lwaki otutumidde ekigambo kyo mukwano gwange otutumidde ekigambo kyo tuleme okuzikirira ntugwewo alinnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tate tukowoola omusaayi gwe
gwetolole buli sekinoma ezo zonna backfire mukama tate zibadde zikomawo ne zirumba omubi sitaani n'agulumira muffe ekibi ekibadde kitwakadde muffe olwaleero mukama tate kabaka wabakabaka tukizikiriza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sitaani tolina buyinza kufa obadde otukozesa ensobi y'omubiri ne gutuwangula olwaleero tuwangula n'omusaayi gw'omwana gw'endiga tuddayo mu kisa kiri ekyasooka mukama ekyokuyayanira mukama Katonda waffe ekyokumunoonya mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wetubadde tunafuwalira nga tetukyasobola kusiiba tetukyasobola kusinza tetukyasobola kusaba olwaleero buli kibadde kitulemesa kyonna kyonna mukama tukiteeka wansi w'entebe y'ebigere ebyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tugaana ezo zonna backfire zikomawo ne nga tumaze okufuna ebyaffe okukwata ku byaffe omubisitaani najja n'abiyuzayo olwaleero ezo zonna backfire tuziteeka wansi w'endagano y'omusaayi gwa Yesu Kristo omuliro gw'eggulu okutwetoolola amaanyi ga mukama okutufuga mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata twala obufuzi twala amatendo twala ekitiibwa gwe obugulumira muffe mukama taata olwaleero twagala kumanya olwaleero twagala kutegeera yogerako naffe mukama gula amatu gaffe ag'omwoyo gula amaaso gaffe ag'omwoyo emimwa gyaffe egy'omwoyo giggulwewo Enfumenti tisasafu omuntu waffe ow'omunda bw'oba omutuula mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tukowoola malayika z'eggulu zijje zituule zifuge mu linnya Yesu Kristo tutuma egyo malayika emyoyo egitumibwa mukama taata tugyetuma buli kyaffe ekyali kyawambibwa mu bisitaani olw'okuba twasesetuka mu kifo kya mukama n'essaala zaffe nga zikubakubi ne zidda mukama taata buli kibadde kiremesa ebyaffe byonna buli kibadde kikwata amagenda gaffe n'amadda gaffe kiremesa eggwanga lyaffe okubotola mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tubifuluma mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu abali makomera mukama taata abateebwa abali balwaliro mukama taata basumululwa abalwadde mukama taata abatakyasobola nakwogera bayogera olwaleero tuyita omuliro gw'obusuyo kye buli kirwadde ekibadde kikutte ebirwadde bya kansa kandida mukama taata kabaka wabakabaka ebyo n'ebirwadde by'ekikyalo ebirwala n'abaana ebirwaza n'abaana mukama taata ebizimba bya n'abaana mukama taata byonna olwaleero tubiyuzayiza emigongo egiruma mukama taata amagulu agaluma agamegeta byonna olwaleero tubikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga yeekalayo mukama talina tuulwamu kibi talina tuulwamu ndwadde kitegeeza olwaleero nga tukutegedde nti gwogenda ofuga muffe gwogenda otuula muffe gwe Katonda gwe tunoonya agenda okwogera naffe totuula wali kirwadde buli awabadde ekirwadde buli awabadde ekinjinji awabadde kulemererwa awabadde obusungu obujja obukyayi byonna gwe wotuulawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu wange weebale omusumba omulungi twala ekitiibwa twala amatendo gulumizibwa gwe kabaka wabakabaka wuluguma olwaleero buli ekibadde kiremererwa kiveewo mu linnya lya Yesu kubanga oli mpologoma ya Yuda bw'owuluguma tewali kirema bw'owuluguma tewali kisigala wuluguma mu bibadde bikutte ensimbi zaffe wuluguma mu bibadde biremesa bakama baffe okutusasula wuluguma mu ebyo ebibadde bireetera okulwaza amaanyizibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale kabaka wabakabaka weebale omusumba omulungi fuga taata nga tuvaawo tusabye bitono ebingi gw'obirina tukkiriza mukama taata nti tuleka okwagala bwe kuba kufuga muffe so singa ffe betubadde twagala wabulanga gwe bw'oyagala bw'oba ofuga muffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale kabaka wabakabaka kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byagala bukolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twemera ffe yanlusi n'okunoona kwaffe nga naffe tusonyiwa amatona tutwala mu kemaba n'ekyokola eri omuli kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimwe ky'omwoyo omutuukirivu bere naffe ffenna n'ebyabuzuganda bonna emirembe egitalwawo amiina weebale Yesu weebale kabaka wabakabaka weebale omusumba omulungi haleluya twebaza mukama ku lw'akaseera kano abadde toyimusizaayo muntu ddamu owuliriza essaala eno yimuse buli kyonna kyowulira mu mmeeme ezo mukama kyabadde woobadde wanafuwa woobadde waggwamu essuubi wonna mukama akuzzeemu essuubi akuzzeemu amannya agayimirira mu kisa kye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuwaayo essaala yaffe tuwaayo buli mulwadde buli asobeddwa buli atalina ansa buli abadde akaaba obadde olina ebibuuzo bye weebuuza olwaleero omutima gwe mukama agenda kwogerako naawe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu haleluya ababadde tebannaba kusubscribinga n'obuyombofu mukwano okusaba subscribe like comment mukama akumpeera omukisa n'oyo abadde nga tannaba kulaba vidiyo zaffe enkadde gye ziri emabega
Mukama anakuwa omukisa ng'ogenda okuwuliriza okusumululwako mu byonna. Bingi bye tusabiddemu ate bingi bye tukyasabira. Temujjanga okwo buli lunaku tugenda beerangayo n'okusaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tufune ekigambo ekizaamu amaanyi, ekizaamu essuubi wamu n'okusaba. Ye eyimu y'omumbejja wa Yesu. Ekigambo ekizaamu essuubi, ekizaamu amaanyi wamu n'okusaba kwewa Mukama. Kubanga yatugamba abajjukiza ba Mukama temukoowa. Natugamba mujjenga gye ndi, mujje gye muli, ebyo byonna bye tulina tubimutwalire, emigugu gye tulina tugimuwe. Kitegeeza leero woonoowummula n'orelaxing. Omulabe Sitaani akomawo. Yagamba nti ajja n'alingizaako n'akebera ddala eriyo bameka waliwo obuguma tobugumonyogoga tonyogoga nga ye yeeyokya. So tetukoowa baluganda. Bampera omukisa Yesu abanjagalire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM. Mbaagala nnyo naye nga Yesu yasinga okutwagala ekyenkanyi. Shalom, shalom, shalom. Ngule, 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 ngule,